Abalungi leero tumaniriza mu program yaffe namwatulira nga bwe nabasuubiza wiiki ewedde nti mikwano program eno tukyagigendera ddala mu maaso kyali just kitundu ekisooka pati E ne basuubiza olw'omukaga lwa leero tugenda kuba nga tukomawo ne pati B wajje byaggwera munzikirize nate nsooke mbazeeko emabega ekintu kino gye kyatandikira tulabe ate butya bwe tugenda okuba nga tukimaliriza mu kitundu kyaffe ekyolwokubiri ekyaleero. Kakati mama nga tukyagenda mu maaso ne mukamwana wo. Mukamwana wange leka nawe tontabula. Ate okutabula eki kino ekisiranya ekyolaba ekifuuse ekizibu mu maka gange ti mukamwana wange kyoyagala okuŋŋamba ki? Gwe nkuti waliwo ebinene ebisi ekyo yentandikwa. Tewayambula nakulaze dda nkazeeyo oyagala nzeeyo kaako nze obwange nkulaga kinandikola tuwule namukwatako naye nga kiki ekiriwo oba olaba kale kanzikakkane kitagala nve wano ng'oyisibwa bubi kiki ekigenda mu maaso kyenjagala ekyo kyetulabye. Mukwano ndoza mubyabe bwe bityo bwe byali mu kitundu kyaffe ekyasooka kaakano tugenda kubeera nga tutandikirawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri naye nga sinnabatwala obwa mukwano gye byaggwera njagala okujjukiza mikwano nti tulina YouTube channel yaffe bagiyita ABS TV Uganda official. Waliyo YouTube nyingi eziriko ABS TV naye eyaffe kwe tuteeka ebintu byaffe tukiyita ABS TV Uganda official. Genda mukwano commentinga likinga ate subscribinga nga buli kye tuteekayo obeera ng'okifuna direct andikirya mikwano nkujjukiza ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini ogwa December ku lunaku olw'omukwano olumalako omwaka ffenna mbasaba tugwere wano Kawala ku kyaki kya Pastor Yiga mikwano kiba kirungi n'otandikira omwaka mu kusaba ne mu kwebaza nga Mukama omusabe by'oyagala otandike nabyo omwaka ogwo ogujja abikuwe ate omwebaze by'okola ki byobufunidde mukadde mikwano tugenda kubeera wano bwe tugutandikira ate bwe tugumalirako wano Kawala ku kyaki ya Pastor Yiga mikwano. Ennaku z'okulaba omusumba Yiga abamugamba nti mu kyaki y'omusumba Yiga mubaamu kamera temwagala kubalaba ku kamera ojja kujja 1-on-1 omulabe nga tewali kamera. Ennaku za counseling olunaku lwakubiri n'olwokuna n'olwomukaga mukwano ezo ennaku ojja omulaba omuyeke nyininyini si bino byakuyita mu bantu oba osobola okumulaba ku lunaku lwakubiri n'olwokuna n'olwomukaga lwe lunaku lwa counseling wano ku kyaki ya Pastor Yiga Kawala. Ate ng'ennaku z'omwezi 1 January olunaku olw'ennyini olutandika omwaka jangu otandika omwaka n'omukisa agenda okuba omusumba Yiga nga akuwa empeta ey'omukisa buli kimu ekyagala kigenda kuba nga kisumululwa ku mpeta y'omukwano ng'ennaku z'omwezi 1 olutandika omwaka 1 January 2020 ndowooza 2020 mukwano jangu wano Kawala ofune empeta ey'omukisa. Bukyalevu katugende ku nsonga z'omukyala tulabe ate wa gye zaggwera mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Kakati no maama okyali kwe bino byewalabye waliwo n'ebirala bingi nyo byetwagala okubeera nga tukola ki nga tukulaga njagala tuddeyo kwo emabega kwe kali ke nakulaze mutabani wo n'omuwala ono nga bali mu fumbiro okitegedde nga bali mu fumbiro beera bw'omukwano buli kimu nga kigenda mu maaso okitegedde ebyo twabitegedde naawe kituufu era tunula wano weetegereze kituufu wabirabye naye ate waliwo kyotanalaba jjukira tukyalina ekibuuzo ku mirundi 3 gye nakulaze nga omukozi ono atulugunya nnyo mutabani wo omuto. ekyo kibuuzo kikulu oyinza okufunamu embeera lwaki kyokula wenda kubuuza tomusasula kiki sinnakitegeera ensonga nno nayo tugenda kugitegeera okitegedde. So taata ono bw'asanga abaana bano buli kimu nga bw'okiraba okitegedde bw'asanga abaana bano nga bali mu mbeera eyo obusungu yalina bw'amaanyi buli omu neyeebuuza nti buno bwo bwayitirira fayini obw'omuzadde naye buno bwo bwayitirira obusungu bw'omwami bwe yalina okitegedde era n'ababoggolera bubi nnyo n'abavuma ki ekimukola era mutabani woloza bambi atyanga ekitaawe ye yeesimatula ku nkozi n'akola ki n'afuluma ebweru okitegedde buli kimu nga bw'okiraba ogezaako okusembera ako okitegeera bw'amala okufuluma ebweru okitegeera taata ono n'asigaza omuwala njagala owulirize bulungi nnyo
ebigambo taata ono bye yagamba omuwala ono akalaba mine kafukamira wansi ne katandika okwegayirira naye nga yeegayirira wuliriza ebigambo omwami wo byali agamba omuwala ono mu kwegayirira okwo. Mukola ki? Kasi mukola ki? Mukola ki? Ofumba? Oyagala katika tata n'omwana? Oyagala katika tata n'omwana? What? Am I dreaming? You're not dreaming. Yaddala. Is it real? Yaddala. What is going on in my home? Kigenda. Kyogamba bwamunenya nti oyagala ogattike taata n'omwana. Wulira ebigambo ebyo. ntegeeza bulungi. Okitegeera. Ndabika sibitegeera. Kakazi kadduka. Leka ndabe. Buno mulimuko gwange. Leka netegereze. Kiki ekigenda mu maaso? Oyo taata. Mu busungu obw'ekitalo ennyo. Oyagala kuŋŋamba. Sikugamba wabula nkulaga. Sinza akugamba nze nkulaga byakwatibwa mu nnyumba yo. Omusajja ono naye ye ayagala omukazi omwana omuwala ono omukozi ate era ne mutabani we nga naye bonna bafudde wamu bonna katoboke nze ye binnyonnyole ntya nabinyonnyola ntya nkulaga byakwatibwa kyova olaba bannange okitegedde kino kimpitiriddeko mama wange Stella kyova olaba abantu bagenda ne bafa bonna mu famire kumpi mu mwaka gwe gumu nga bafa obulwadde kati ono omusajja baze ali ku mukozi ate omukozi era yalaga nti ekintu kino kyo kyamuyisa bubi nnyo n'amubuuza nti nkugobe nga wuli ayagala namugoba okitegedde n'amugamba ngenda kukugoba Ngenda kugoba kasi oyagala katika tata n'omwana ngenda kugoba Bacho katika omwana ne tata ngenda kugoba omusajja ono yayagala omwana omuwala ono kwegamba nyinyonnyola bulungi tula wansi kakkana naye enjagala obirabireko wano nedda ebinyumba eringa loogi okuya abanyazi kiddukiro ky'aboonoonyi maama tekijja kusoboka mu maka gange bino tebijja kukolebwa mpozi ng'ente egyeddirako ate ente gye neddira teriiko na mukira kaakati nkikole ntya kino tekisoboka busobosi ye gwe wali okirabyewa kyo kizibu era ffenna kyatukuddeko waya gano maka era bwe twamaze okulaba ebifaana bwe bitukwe ne mu nsiko tebikolebwayo nenga kakkana ebyo bibawo ekirungi kuba nti otegedde ekigenda mu maaso omusajja ono yandiruddawa owange gwe leka muyite mbadde njagala muyite leka muyite kyetagisa nnyonnyole bino byendaba bye bifa mu maka olaba bw'omuyita kati obujulizi ogenda kubutataganya era gye wangambye edda wali naye namakakkana njagala nsooke gwolabe nedda nkimanyi tekyetagisa kizibu kiki tekikyetagisa omusajja owange kituufu guma abantu abasigala waka tuli kuki nedda waliwo ekijagala nkulage tulekeraawo nkyetaaga okumanya naye nze nkubulire maama sooka otereere obusungu ekimanyi olina bungi naye tukakkane tulaga bw'obeera gwe nange kinuma nange kyo n'olaba omwana kyo kizibu n'omusajja mu nju kaakati nze nzija awaka nkomawo be bantu abali awaka omwana wange kyekimukubya yensonga eyo maama yensonga ekubya omwana ono nti omukozi ono gweatula ku mwana ono afuna obujjo obusungu abumalira ku mwana kati ate nze bwempulira akumalire kwani maama nkwegeridde mumalire kwani obusungu bwenina bumalire kwani ono omusajja omuyita otya oyinza muwalinnya ki kibudu taata w'abaana bo oba akoze ki taata w'abaana oyinza omuyita ki mbwa buno bwenzi kisuseewo eno mmese eri mu nju bulinga musambwa oba afuuka bufuusi yono gwe mmanyi nedda nnyabo maama kakkana kimpitiriddeko biri nnyo bye tukyalina okulaba naye
munda ze mpulira njagala kulekeraawo gwe obeera gwe n'otuula n'olaba ebintu ng'ebyo nti bw'otobabye ebigenda mu maaso mu makaago n'obirabako bw'oti n'amaaso go osobola okubuuka n'osanyuka n'okuba enduulu kabe ntuukirivu eyenkanawa maama kyo kyotya ogenda kunemesa okulaga gye biggwera kankubuulire gana amaka gange mulimu abaana babiri nze nkunyonyoleza ate kaliwa waliwo ekisinga ku kiri maama sooka okakkane kuba ebyokulaga byo bingi olunaku olulala nga bwe twagaga ebitangaza byo twabitega mu nnyumba nayebweru ekyo wakiŋŋamu olunaku olulala tulaba omusajja ono yava mu kisenge njagala wetegereze bulungi yava wano mu kisenge kyammwe okitegeera yali ayambala kooti bambi musajjawo bambi ye okumuyonja omuyonja okitegedde ayambala kooti ye bwali kumakya agenda ku mulimu okitegedde n'atuulako awo mu ntebe zammwe ezikola ki ezaawo buli kimu nga bwokiraba yali ku ssimu okakkane yali ku ssimu akuba ssimu kati omukozi wammwe yava eri ndowooza oba yali amubuuza biki oba amusaba ssente z'awaka oba biki tetumanyi naye yali alina byamugamba ng'akola ki ng'afukamidde awo omusajja bwe yava ku ssimu yamubuuza ekibuuzo kimu mami waali omukozi ng'agamba nedda okitegedde tunaawo buli kimu namala n'amubuuza benja wali benja ye mutabani we si kyekyo n'amugamba naye taliiwo bwe yamugamba tebaliiwo n'asituka n'agenda naggalawo oluggi omwami wo naggala oluggi bali mu babiri okitegedde bwe yamala okuggala oluggi n'akomawo n'asanga omukozi ebyaddirira aggalawo oluggi misana kiro bwali bwamisana akugambye ng'agenda kukola kuba yava eno nga yambala ate abuuza ati ekyo kyesoose okubuuza awo simanyi ndowooza emirundi egimu era gwe omusooka okuvaawo oba ne benja kolo yali agenze oba asoma simanyi okitegeera okitegeera kakati wamala okuggala oluggi n'akomawo n'asanga omukozi omuzungu omukozi yamusanga piso wali ku dayiningi ebyaddako etunuulirikaawo sijja kugoogera tunula Nati! Amutwalawa! Alwana ki? Kiki kino? Asibyewo oluggi. Kale kanzikakkane. kino babisibye naye balwana mukulwana namugamba yitawo mu kisenge bwamusikangula bwamukola nga bwerabirako mirabi toyongerako amusika amutwalabwa abantu bawulire okumusika yali amugamba yitawo mu kisenge akolasanga yitawo mu kisenge akawala kawa bambiko kalwana kawalira nga musajja nga omanyi yaba musajja naye nga ensasa ge yali mu ddiira ndaba olutalo lwali mu ddiira awo omwami ono agamba omwana ono nedda towulira byogerwa nze mpuliranga sikyategeerera ddala n'akamu bugumiikiriza munoonyaamu sikyabulaba soka obufune sibulaba amusika amutwala wamaze okuggalawo jjukira abuuzizza baalazeewa temuliiwo amuggaliramu amutwalawa tata benja soka omuleke kaakati ekintu ekyo ambuulire nzaagenja omukire mu busungu oyinza omukola ekikyamu kyetuteekaba tewali busungu wabula bino alina okutuula abirabeko abyogere mazima kiki kye yali amwagaza asibye enjuliro balisobola kigumiikiriza basoka kulusiba amugamba ti bali ludda tata benja mikono gyange engabo emibira bwe bityo bwe bikyali ensonga zikutte wansi ne waggulu okitegeera mikwano
namwe oli eyo mikwano nga waliwo ebikusobedde byotategera bulungi jangu wano ku ABS TV tujja kubanga tukuyamba okugyayo amazima mu nsonga ezo zoba nga obuulyawo totegeera bulungi tosiiba waka olina engambo z'owulyawulya ojja kujja wano ku ABS TV ng'oyita ku nnamba eyo 0702 tujja kubanga tukuyamba okuzuula amazima mu nsonga ezikwatagana mu makaago mirimu gyonna buli kimu ky'olinamu okwekengera kati mulemu kakatono tukomawo ekyali ku programu namwatulira